on ITV. We bituuse kati agenda kwagala kulumba awo wavunziza. Kyengenda okusaba kiri kimu kyokka, obulumi osobola obugumiikiriza. Agenda kwagala kuba wali bulumi. Osobola obugumiikiriza, owulidde? Obulumi osobola obugumiikiriza. Osobola obukwatirira. Mulage nti gwe obulumi bw'olya kya misana na kya ggulo. Owulira? Agenda kwagala kuba awo. Topowa. Kati eyo naye ye weakness ye. Gwe gyalabanga weakness yo, naye ye weakness ye. Ayagala kuba kalwadde. Yajja bwe kijja okuba n'ayitamu n'akituuzaako. Kibale nekisoka kimutuuzaawo, kimutuuzaawo ennyondo bannange, ne kimwongera kimukosa, kimukuba n'ayitawo n'asooka alandinga. Wabula ku luno engenda gye yagenda saala zokka bw'aba akomyewo, entuuka gye yatuuka nene omusajja awulira obulumi. Taatu akyasobola okulwana jasi obulumi bw'alina. Okulwana akyasobola, omusajja amwewulira. Naye kimutaddeko obuvune. Vune bwe kimutaddeko, bwe kyagala sebo okuyita okufuna wi. Yakwata ekkubo n'asooka agenda okuzza amaaso okulengera nnyina. Yasooka n'akaabira wansi awo n'Katonda. N'akwata ekkubo n'asooka gwe ssebo. Olowooza wano ogenda okunfuniraye? Oyagala kuyita mu kamoli kuwuta supu wa bannansi? Kale erinnya lyo gwani Creed. N'asooka alikoola ayabasi ne kikomawo kikubirawo. We kyagala okuyita kati alabyeyo. N'asooka kikaba nta gasiya nta n'akipikula kipikule we kikuba eno banange ne kiaka. Subscribe for more awesome movie trailers On ITV.